Kino kikambwe laba Mado kyakoze Miss Dammam ali ku kitanda mu ddwaliro e Saudi Arabia yeetaaga ssaala binyuma obyerabiddeko. Ngenda kumanga nkulaga byonna maaso awo okuva gye byatandikidde paka na kati we biri naye nga byannaku nnyo byannaku ddala. Wasuze otya asibye otya gwe n'omulungi ampuliriza all channel media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Weerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Nyongera okubajjukiza nti Valentine offer ekyaliko bannange. Valentine yetuuse mukole orders. Nebaza bonna abaze mu inbox yange abakolaganye nange abanneesize okuzuula abaagalwa bamwe tuzuula abaagalwa bamwe gwe nayo naabuusabuusa omwagalwa wo tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo mukwano tojja kwejjusa gwe nayo naabuusabuusa omwagalwa wo tukikolako bulungi nnyo ddala. Nebaza bonna abanneesize okubakolera Valentine surprises okubazuulira abaagalwa bammwe. Ndi musaba Katonda bwe kyemusinga okwagala. Tukola money bouquet, gift hampers, money towers, tukola surprise eza buli kika, tukola ne delivery eyo yonna giwandiyagadde tukutuukire omukwano. Tugenda buli nnyo ddala tusurprisinga omwagalwa wo yenna guwandibadde oyagala okusurprisinga, ate nga tusiba n'ebirabo by'oku mikolo nga okwanjula, okukyala ne birthdays. Tubikolako buli nnyo ddala kabeeyi kasaamusaamu kakuteesaako buteesa ate nga kanseko buseko. Tweyune tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo mukwano tojja kwejjusa. Katugende butereevu ewa Miss Dammam ng'akaaba amazzi agajjulujjulu bannange. Depression is real. Yagamba Mado yabimutuusizzaako. Hello, Timo mbadde nsaba ku buyambi bwo. Timo wadde nseka, wadde mbeera ku live n'enseka. Naye nina obulumi ku mutima. Ebintu bino ebya Mado byatuukawo saavaayo, siina gwe navaayo kwogerera nti oba Mado yankoze kino oba kiri. Nasirika nengenda maaso ne kontenti wange, wabula bo ne batandika okukuma olutalo. Miss Dammam lwaki wakyaye muno, lwaki wakyaye muno, lwaki wakyaye muno, lwaki wakyaye muno. Nasirika nengamba kasirise teyejjusa n'ekyokuwa ekitiibwa ekintu kye twazimba kuba abantu baali batulabamu ekyamakulu. Weewaawo ffe tutuuka ne tufunamu obutakkaanya naye ate kye tuzimbye kyali kyamakulu ng'abantu tulina ekintu kye tubalaze ekyenjawulo. Munnange bagenda mu maaso ne bankolera vidiyo. Miss Dammam tugenda kuloga nga bosi wo waakusemberera awulira kivundu. Tugenda kuyisa emisota mu bukyala. Lwaki okyawa omwana? Lwaki okyawa omwana? Mado yennyini ng'agwa mulaavu namugamba ne mugamba Mado tewandigudde mulaavu. Twandisigadde ku mulamwa nga bwe tulabye ekintu kino kisobola otutuusa gye tubadde tuyaayaanira tukikozesa. Nagamba gwe tofaayo ne mugamba Mado tewandigudde mulaavu. Bijja tukozesa ensobi, nze mbimanyi ebintu bya laavu omuntu ava ku mulamwa. Mado n'alemerako nagamba gwe tofaayo, nja kusobola okifuga. Bwe bibeera ebya TikTok bibe ebya TikTok, bwe binaabeera ebyeno bibeera ebyeno. Timo bambumye nensirika nengumira obulumi. Buli kibi ku nsi bakinvumye. Nensirika paka lwe narisiivinga vidiyo ng'evuma maama wange n'avaayo n'akaabirira. Nagamba mwana wange lwaki abantu bano bakuvuma kutuuka kuli nessa? Wabakola ki? Wabaliira ki? Mado yennyini emabega eyo yonna nga mugamba Mado ekintu kino twandikisitopinze, nze ng'era ndaba gye kiraga. Mado n'alemerako. Baavuma maama n'akaaba emmere n'emulema. Timo ng'okubira maama ng'akaaba.
natuuka ne ŋŋamba Mado gendako ewa maama akulabeko alabe omuntu gwe nkola naye kontenti. Genda bambi maama alabe ku mukwano gwange eyo ewaffe Mado alinayo abantu be. Kati bwe yali ng'agendayo nga ŋŋamba agenda eri wa muntu wange. Ne mugamba etira kubambi ewa maama nkwegayiridde ng'agamba anja kujja nkwegayiridde bamiyitirayo okwo. Ne balyoka banvuma nga Mado bwe yatwala ebintu ewaffe, nga Mado bwe yagulira abantu bange iPhone era tujagala mubbi gwe malaaya. Mado nga tasobola kuvaayo kwogera. Mado n'osanga vidiyo ekuvuma ng'agiripostinze, n'omusanga mu comment section ng'ataddemu emoji obuseka banvuma naye ng'ali mu emoji obuseka awoza kyokka bannange baana mmwe really. Kyagamba siina tofaali nalimu lye namuteekako nga tuteeseganyiza ffenna okulaba nga tutuukako we tutuuse. Kyagamba nabeeranga mu kwebaka, timo nabeeranga mulwadde oluusi nga nkooye. Ne ŋŋamba Mado genda live sijja sobola. Naye ngera ntuuka no mu buliri ne ŋŋamba oba kati Mado akola ki? Ne mukubira essimu at least tubeewo kye tuteekawo ekipya. Ne mukubira essimu ng'ali ku live at least aleme kwebowa, aleme kubulwa byakwogera kuba nze namanya nga si byangu. Obeeraawo nga omanyi munna agenda kujja mukole ki? Mukole live ate kusaawa emmanyuma n'akugamba sijjasobola. Naawe ekiba kikuyisa bubi okitegeera. Timo ebyo byonna Mado tabijjukira. Mado ajjukira bukyayi bwereere. Timo paka bwe natuuka ne ŋŋamba nedda nze nnyinza obutasobola kwogera direct, kambeeko abantu beefuna at least banjogerere, at least ensi bakigambe nti siina buzibu. Kakati emabegako twali twasharinga akawunti, twali twawandisiganya akawunti ne Mado. Kati ndowooza yasigaza details, n'ayingira mu akawunti yange era n'alondamu ebyo byalaba ebibi ebiyinza okumbeeza omubi. Ne babijjamu ne babiscreen recording bye bali mu kutambuza agenda esitimi nga nze wendi omubi, nga nze bwe saagaliza. Singa saagaliza nandikirabiddewo mu ntandikwa n'ekivaako kubanga namulaba ng'era akiganirwamu. Mado ne mubeerangako Mado biki tukole bwe tuti kola challenge obulango tetugoba tukole bwe tuti nga tuwanyisiganya ebirowoozo. Obudde buno balaba bukyayi bwokka. Timo obulumi bukuyitirirako. Oli mu kiyumba toyina kiddako, ensi yonna eri agenesitiyo eraba nga nze bwendi omubi buli kimu. Ate sikala abantu bandisinzidde ku ekyo ekirungi kye nasobola okuyambako oba ekirungi ekyo kye twasobola ositula ffenna. People have judged bita abantu abakulu abandi tutuuzizza ne batugamba banaye ne bankolera live okuva ku makya paka kiro nga bavuma nga nze emboozi. Abaana ne bakolera live mu nnyumba ya Mado mwasula nga bavuma nze nga ne Mado akimanyi n'atavaayo okubaga bannaye mukakkanya omuli wewawoobiri. Kale twandiba twafunyemu obutakkaanya, twandiba twakyankalanye, twandiba twakivuddeko, naye ate mumuleke
nze okuvaayo n'ensirika kubanga nina ebirungi bye nafuna mu Mado nga ndi naye nga tukolaganyidde wamu nina ebirungi bye namufunamu ensonga ekiso avaayo era abantu bange mbadde ngamba temuvuma ng'abaana bangamba misitufu obulumi bakuvuma tusirise ne mbagamba temuvuma kubanga nina ebirungi bye namufunamu timo kisuse nyingiriziddwa ekisemba timo obulumi bunzita ntiweeyongera okusirika n'obulumi. Oh my God, oh my God, oh my God. Abantu tebakulaba mu kalungi konna balaba kabi. Abantu kababi. Eyo video gye nkusindikidde ng'omuwala ali ku maama wange avuma nga maama wali malaya nga maama wali omwezi maama wange mama nakaba Mado katafaayo okugamba abantu be gye banaye temuvuma maama wange gwe yamiitinga nako kinuma maama yamumiitingako. Kyanaku nnyo kyanaku ddala tusaba Mukama Katonda Miss Dammam amugumye amuyise mu mbeera enenzibu gy'ayitamu ate Mado avuddeyo bw'ati bw'agambye. Nze sigera vaayo ngambe muntu nti kiki buli omu akola bibye buli omu kati banvuma nze nga banvumye ekituufu banvumye ne lwansonga nkimanyi kino media buli omu akola kyayagala. Ogenda funa abakwagala, ogenda funa abatakwagala. Ogenda kukola ebirungi bakwagale, ogenda kukola ebibi bakwagale. Buli muntu bamwagalira mu kiti kye. Kati nze ate abatanjagala sibalaba naye ng'ekituufu banvuma. Kyekituufu onsalawo collectinga video nengamba zino zonna banvuma singa ndowooza TikTok nagivaako. Banvuma lwa nsonga baagala. Oli agenda kukola video anvume ku akawunti ye nga kubaddeko video zonna kubaddeko views bibadde 5 akole video emu anvume efuneke nenkyagambe kankole endala anvume ekoleke kitegeeza agenda gufuula mulimu anvume. Awo ye abavuma kati ate wenzira ku oyo alina ku bibye yakuza akawunti ye ali kumuma kati mbeera bamugambe nti bambi waki onvuma nedda awo mba muwadde obudde obungi bannaye nze munansonyiwa nze ndi kubanjagala abanjagala bendaba abanvuma sibalaba abatanjagala sibalaba. Bw'oba tonjagala ekituufu tewali buzibu naye abanjagala gye bali ate era abanjagala mbalaba. Oluvannyuma Ssaalongo Musoke ow'Ejjamani avuddeyo n'ayagala atabaganya abantu bano abakkakkanya obusungu buli omu alekerawo okubeera ng'alumwa basobole okubeera nti nga baddamu mu ssanyu lye baalimu luli. Bw'ati bw'agambye njagala obeere ng'obyerabirako bulungi watch to the end. Kakati bannange ekibuuzo kiri nti bana ebirimu byatube nga tubigendereza tubeere feya. Njagala ensonga z'abaana bano bannange zigejje nabaagala ennyo njagala nzingiremu ndaba amazima ate bw'abawo omuntu yakola ensobi yeetonde mu ngeri entuufu ate baba bamaze kyembasaba njagala bino ebintu ebyokwevuma ebyokusindika biki ebyokukola bitya ebyokwewanana bibenga bibaako n'ekikumu netujja bikomya nga tumaze okwereka nti ensonga eno tugisobola fena tubeere bantu b'amazima ebyokubira sayiti nebana abaana nabaagala bonna nga sina bwegamba nti gwensinga buli gwensinga bonna nabaagala Mado nejjojo. Ekibuuzo kiri nti nga bw'oyogedde n'ogamba nti wagendako
mbabera ko mwachuza ko account za mwe ngambera mwine gije mulaba mukola kati baba Mado nga yagenda ko na recording screen recording mu bintu bye ngije mwali musiyali najja yebi ebibi kizibanga kyali kirungi n'ekibuzo kiri iki ddala bibi ali bituufu wanoonya abantu abavumi ku app eno bavume Mado bamukakanye ate nga wakamukyawa bakola ekiki kyomuwala mabane njagala mumpulize munsagala mubenga mulinako saidi era saagala muyige bamuyombe kubanga nze ngenda kubanga ebintu bino nsazewo biyingira kubanga abantu abasinga muntagenze nga mwagala ensonga zino ziyingiremu muleke nziyingiremu njagala mbeere nga ndi feya kubanga nina ebirungi bye nafuna mu kinsooka okwagala okumanya njagala mmanya nga tukolaganye bwabanga ddala Mado yayingira mu account ye ngimwali mu sharing nga alina access nawe ngina access ku bintu era abantu bange mbadde ngambagamba ebidda bya recordings byali bituufu wanoonya abantu bamuvuma era bamukkakkanye ng'ate mumaze okulabika nga mwawukanye obwaze okufuna omuntu omulala baita bibizanda wakikola bw'obanga wakikola ojja kubaako engeri weetondamu oleka vidiyo geketondera Mado n'abantu bonna abakwagala oba abakyakwagala oba abakwagala ne mu kutandika teweyongera okusirika n'obulumi ekyo tekyali kirungi bwe mwawukana muleka n'atambula n'akola bibiri ekyokubiri nawuddemu point egamba nti Mado oba mikwano gye bayinza oba baavuma maamawo either Mado oba mikwano gye bana evidiyo nze sigirabangako nze nalabye bino ebya Mado nga bamulabika Mr. Mama amulabika amunoonyeza abantu bagenda mubazibirabye kati nze evidiyo okuma maama we bakisigiraba bana muntagi ng'engirabiko kubanga ye Mado yaŋŋamba tavumangako mama wa Jojo era nga nze mbalayirira Mado nze ngegye mumanyiimu nali musinkanyeko pasolo nenda wekikando kiwati Mado asobola okuvuma naye baba bamuvuma naye bawina kubanga wabawo okwetonda ate kino kintu kiggwe nja kudda ne paati Saano ng'akomyewo mu paati 2 ng'ayagala okulungamya abaana bano ng'ayagala okugatta abaana bano buli omu basonyiwagane buli omu yeetondere munne naye nga sooka obirabe ate tubire nga tuyongera okukiddako bana is too painful okubanga ndaba Mado ne Jojo abaana be nayagala from the bottom of my heart siganye okwawukana kubaawo naye engeri gye baawukanamu ate oluvannyuma ne wabanga walinganga abeereeseeko empalana obukyayi obutabanga nawo kinuma omuntu musobola okwawukana of course abantu baawukana enkya n'eggulo naye ekikulu kiri nti okuleka nga mwereeseeko embeera y'empalana obukyayi n'ebivumo kakati bane mbabulire nze Mado mbadde ngira n'enjogera naye ebiseera ebisinga Mado yaŋŋamba n'aŋŋamba atata nkubuulire nti omumanyi nti sisobola keera kumakya n'envuma maama wa Jojo n'akubadde nti twayawukana n'akubadde nti Jojo yasalawo twawukane sisobola kikola njagala bagamba nti nzuza ku Mado gye mumanyiimu kubanga nali musisinkanyeko personal emirundi kati giwera Mado sikiwa bali njagala baba wamuntu alina vidiyo inanga Mado avuma maama wa Jojo mu jimpi kijja kuba kyanaku nnyo najja kuba nkyewunya kubanga Mado is not the kind of person zengeri gye mulabamu okuba nti asobola okuba nga avuma maama wa Jojo nakubadde bayawuka kyensobola okuba nga ndowooza naye nga nakyo njagala mbe nga nkifunako obukakafu bwe bali wali omuntu alina ka vidiyo nga mikwano gya Mado bavuma maama wa Jojo mukansindikire nkalabeko ba muntagire bannange nkalabeko ka vidiyo yako because njagala kubaako engeri gye njogerako n'abaana bano Jojo ne Mado ndabe nga tebagenda mu maaso n'obukyayi obuliwo kuba kati n'ebyo vidiyo gye nalabye nga ddala Miss Dammam yagenda mu inbox y'abantu abavumi bavume Mado bamukkakkanye ekintu kyo kyampisizza bubi nnyo 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 era mbadde njagala ndabe nga nfuna ekkubo yesobola okwogerako ne Jojo yetondere Mado baba yakikola ate oluvannyuma njagala ensonga zino mpanvu ddala era gwe nayo nayagala okumanya full story okuva gye byatandikidde kuba Mado yakoze live n'abinnyonnyola oba n'abyogerako live
full video egenda kubanga mpanvu ng'erina saawa namba plus. Gwena yona ayagala okubifollowinga okuva gye byatandikidde paka nawe bisembye n'ebyama ebyamenyeddwa mu live eyo ogenda kugisanga ku Lugambo Nation exclusive. Kwogera okugisanga era kwenjitadde part 2. Naye nga nebaza mwena muna abale video yange to the end ne mulaba obulango nga temubuskipinze. Mikwano ndi musimu era nsaba Katonda bakimusinga okwagala. Neyongera okubajjukiza tibanayi Valentine etuuse. Tukwatagana naffe otufune ku namba esinjala ku screen ozule omwagalaawo. Oleke kuyingira Valentine ng'okyali awo mu bbanga nga tomanyi kituufu bakyakubuzaabuza. Tufune ku namba esinjala ku screen tukuzuulire omwagalaawo. Ate nga naye wenna ayagala okusurprising omwagalaawo tulina Valentine offer, Valentine discount. Tukola money towers, gift hampers, money bouquet, surprises to delivering no ku delivering yonna giwandiyagadde tutuuke mukwano twesige tweyune kabika kuteesaako kasamusamu ate akanseko buseko. Tufune ku namba esimu gyalaba ku screen yo mukwano tojja kujjisa. Okyali ku All Channel Media, subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya.